Imba Love Commissioner olwa David Rotalo ne mwana muwala Rema Namakula nno lweyongera okuba nga ate lwogeza abantu ebigambo ebingi nnyo ate ebisinga obungi babaako gwe babisindikira. Simanyi buli omu ayina endowooza ye era buli omu ayina engeri gy'analayizingamu ebintu bye. Tosobola kubanga oba buli omu omupuliizinga. Mbaniriza mwena abali ku NCK TV webali kubanga ogyekuumiddeko webali kutambula naffe katusuubire nti buli kimu kitambula bulungi ate nga naawe gy'oli oli bulungi gyebala emirimu egy'enjawulo gyonna gy'otuusaako engalo bwe tulinnya obutereevu okuba nga tukutuusaako amawulire ag'enjawulo. Oluyimba Love Commissioner ffenna tulumanyi era nno lukutte Abannayuganda omubabiro. Naye nga wentandise nga nkugamba nti tosobola kuba nga opulizinga buli omu. Mbu kiba kirungi sometimes n'okola ebikusanyusa. Kakati oluyimba luno nga lweyongera okuba nga lukwata abantu omubabiro. Mu kusooka nabagamba waliwo abagamba oba abakyayogera nti oluyimba luno lwandibadde lulungi singa omukyala Rema Namakula mbu yakola n'omuntu omulala nga si David Lutalo. Naye ffenna tukimanyi nti David Lutalo y'omwami waneeno mu Uganda asinga okuyimba ennyimba ezikwata abakyala omubabiro. David Lutalo buli omu amumanyi nti oyo muyimbi w'abakyala. Kwegamba ennyimba ze abakyala bazaagala nnyo era zibakwata omubabiro. Naye lw'ensonga emu oba endala ebyo bigambo tebyagaana kubanga bibaawo. Nabagamba nti waliwo abaatuuka ne bagamba nti bagenda ku lweditinga baggyemu eddoboozi ya David Lutalo mbu bataakemu eri omugenzi Moze Radio. Naye ng'ensonga zaabwe ze bawa bagamba nti tebamwagala bwagazi. Mbu tebamwinaako buzibu naye tebamwagala bwagazi. Ndowooza mubijjukira ebyaliwo. Ebyo nno bye bisinze okuba nga ate bifuula buli kimu kwegamba ne kiba nga kiva mu mbeera oba mu nnomo yaakyo kyandibadde kati essaawa eno ne waba nga waatuukawo embeera bw'etyo. Ebyo byonna nga bigenda mu maaso ate bo waliwo abamu abanalayizinga ebyabwe era in fact bo bagambye nti mbu omukyala Rema Namakula yeebaze nnyo David Lutalo nti kubanga yamuzizza ku maapu mbu era kuva lwe yafumbirwa oba mbu kuva olunaku lwe yakwata ekkubo n'ava wa Eddy Kenzo mbu Rema abadde tayimbanga luyimba oluli awo nti azze ayimba ennyimba nnyingi nti bukya ava owa Eddy Kenzo. Rema tuyimbidde ennyimba nnyingi by the way. Bukya ava owa Eddy Kenzo ennyimba nnyingi naye bo bagamba nti mu nnyimba ezo ennyingi teri luyimba olubadde lwatambuddeko oba lunyuma nga kati oluyimba lwe balina ne mukulu David Lutalo. Nti ennyimba zonna ze yayimba ng'avudde owa gundi owa Eddy Kenzo nti ennyimba ezo kituufu mbu yadde ffe abawagizi ba Rema tuziwaanye tuzze tuzoogerako ebirungi nti naye mbu tezibanga nnyimba ziri eziri ku standard nga ziri ze yayimbanga ng'akyali ewa Eddy Kenzo. Nti kiba kitegeeza nti yadde nga ebirala bimutambulidde bulungi nti mu maka ge ebintu bitambula bulungi alina omwami gwe yalootanga nti naye musically mbu ebintu bibadde tebinamutambulira bulungi nga kale nga abantu abamanyi okwanalayizinga music mbu nga weebiri. Mbu yalinga wa Kenzo n'ayimba ennyimba mu butuufu nga naawe mbu ng'oziwulira n'ogamba kye kino. Mbu Kenzo yateekangamu obudde bungi bwe bwatuukanga obudde bw'okushuutinga mbu ng'amubeererawo buli kimu nga almost bakikola wamu. Naye nti bwe yatuuka eri jjukira eri profession endala nnyo ky'oli abeera focused mu bibye ebisinga ebya music nti tabimanyi kikyeva olaba nti mbu music wa Rema yaddirira nnyo mbu munange si bigambo byange mbu yaddirira nnyo nga ne bwagezaako okufuluma ennyimba mbu nga tezikwatayo. Owulidde
infact bo bagambye mbu calculating period eyo yonna ng'amaze okuva wa Eddy Kenzo mbu yayimba luyimba kino lukwatayo nga ziri endala mbu yayimba luyimba ki ndi naye okuva lwe baakoze kolabo ne Eddy Kenzo okuva lwe baakoze kolabo ne David Lutalo nti kolabo eno etandikiddewo nebalaga nti Rema azze ku maapu mbu kolabo eno etandikiddewo mbu nekomyawo Rema oli omukadde mbu Rema oyo omukadde oyo eyatuyimbiranga akaki obuyimba bungi nnyo bwa Rema bwe yafulumyawo mu butuufu ne bukwata omuntu omubabiro bungi nnyo ng'oggyeko buno bwabakolabo with the Ben baani naye nga azze ng'ayimba obuyimba bungi bo bagamba mbu bwali bwakola ki obuyimba obwo bwali bwagootaanamu mbu nga si ye Rema owaffe oli mbu ennyimba z'abadde ayimba mu makati awo ng'olabira ng'alinga mbu ayimbira bbaawe yekka so nti okusinkana kwe ne Dr. Hamza nti kirungi yes yafuna omwami naye mbu kiina kyekyali nga kigootyanyemu music we nga takyali music oli Rema we yayimbanga naawe n'ogamba nti kyekyo nakusitula wooli nti naye mbu David Lutalo alina ekintu kye yamutaddemu mbu music we nadda engulu sinze munnange abamu bagamba yakoze bubi okuyimba ne David Lutalo nti mbu yazanyidde mu vaasi mbu evaasi za David Lutalo instead of David Lutalo kuyimba mbu yawogaanye buwogaanyi mbu ng'alinga akuba enduulu ate abamu anyway nga w'omanyi buli omu alina engeri gy'analayizingamu ebintu bye era buli omu alina ky'alaba nti kyekituufu naye bo abamu bagamba nti kituufu David Lutalo azukusizza Rema oli omukadde abamu bagamba nti ate David Lutalo yayonoonye oluyimba lwa munne mbu vaasi ze mbu mbi nnyo mbu instead of okuyimba yakubirangamu enduulu so simanyi ekituufu kyekiriwa naye mmwe abawagizi abali ffe bonna bantu baffe era ffe tuli bafaani ba bonna Lutalo muntu waffe Rema Namakula muntu waffe era ffe tugamba bugambi nti byonna bitunyumira naye waliwo abamanyi okwanalayizinga ababitunulamu bo bagamba ngeri ndala nnyo so kyonna kyekiri ffe kikulu nti oluyimba lwafuluma era tuluwuliriza era tunyumirwa kyonna kyekiri ekyensobola okugamba nti ndowooza bonna be boogeddeko abali responsible ndowooza baba naawulira buli omu alina okukitunulamu n'agamba oba oliawo kino kyewayogedde ekituufu oba nedda naye ffe nga ffe abawagizi ffe bonna abantu baffe era tuliwo okuba nga tubasapootinga tuliwo okuba nga tukola niki nga tugenda nabo nga tukola ekyo ekisaanidde okuba nga tubasitula infact batuwadde example nga sinamaliza yakayimba ono Kiria mujjukira akayimba ako kono Kiria nti katandika n'omubabiro ntulowooza nti kajja kukwatayo by the way lwolwo oluyimba Rema Namakula lwe yasookerako okuba nga afulumya nga yakagenda ewa Dr. Hamza luyimba abasinga twalwagala naye abamu ne bagamba nti kibuzeemu nti nedda kibuzeemu lwe luyimba olwasookerako ddala okuba nga afulumya nga mukyala Dr. Hamza naye abasinga bagamba nti oluyimba mbu lwali lubulamu nnyo era mbu kyeva olaba teyali hiiti ey'amaanyi nnyo so katusubire munnange nga bwe bagambye kijja kukwatayo era kitambule nga mutugambye ffe weetuli nnyo obuterevu okuba nga tukola ki tugabawa ate n'okuba nga tusapootinga abantu baffe yes munzikirize mbe nga mberekereza naye nga tujja kuba nga tukoma mu masana mawulire mangi nnyo temuvaawo